Waliwo abaana abafuna amazzi ku mitwe n'ekizimba kiyite hydrocephalus kyokka bangi tebamanyi nti bulwadde ne baliyita eddogo. Embeera eno yatuukira bulungi ku taata Charles Wanyama, omwana we Tracy Sibihwana bwe yazimba omutwe ekyamuviirako okulemala nga katasobola na kutambula. Agamba kyabatwalira ebbanga nga beewuuba mu masabo kyokka oluvannyuma bwe bagenda mu ddwaliro ne batandika okumukolako. Bakizuula nti okumulwisaawo kye kyamuviirako okulemala. Naye kati nga bumanyi abantu tuba neiba baffe ndowooza abalala baagala tuteeka advantage. Agamba kirabika omwana oyo ate abalongo bamutula ku mutwe byetaaga bya kinansi biki nawo ne bagiramu netutandika lugenda eri twagala mbuzi twagala biki ne batuliisaliisa ebintu bye. Olw'ekiseera kinene kiwanvu kiri kyeyatwala nga tenabakola ki kujanjabibwa ate pressure ya tataganyamu obwongo. Wanyama bwe yali mwoleso gwa Harvest Man Expo yasinkana akulira Vision Group Don Wanyama n'amutegeeza ku buzibu omwana we bw'ayitamu era emikutu gya Vision Group ne gifulumya emboozi ya Sibihwana n'ekwata ku bannansi ba Buyindi abasazeewo okumugulira akagaali ak'amasannyalaze kamuyambeko mu by'entambula. Ssaabawandiisi wa Indian Business Forum Uganda Mohan Reddy akubiriza abazadde okutwala abaana mu malwaliro beekebejjebwa abakugu. If you take a child to the hospital within the 6 months of his birth, then the child will grow up a normal child without any issues. Agamba nti bagenda kwongera okukolagana ne Vision Group okumanyisa abazadde ku bulwadde buno. We as an Indian association would like to take as a challenge with New Vision to be our partners so that every month there should be a write-up about the disease. Ssentebe w'ekibiina ekigatta bannansi ba Buyindi mu Uganda Mohan Road agamba nti omwaka guno baakatwala abantu 34 mu ggwanga lya Buyindi okulongoosebwa era ne yeeyama okwongera okuyamba abalala. In this 100 years program, we wanted to make 100 heart surgeries. Already 34 heart surgeries are gone. With the 34 people are benefited already. They done heart surgery in India and came back in this year, last 6 months. With the help of Samata Foundation and Rotary Club also. Akulira Vision Group Don Wanyama asabye bekikwatako okuyamba abantu abaliko obulemu. Akwebaza chairman wa association y'abayindi abakoze ku kintu kino. Nagambye nti ebikwatako abalala bonna gavumenti ba policy makers omuwala nga Tracy wabayise mu bizibu ng'ebyo okulaba nti atuuse n'okusoma mpaka Makerere. Tumuyambye tutya okulaba nti waba agenze okunoonya emirimu opportunities weziri affirmative action for the disabled people kyentegeeza. Bamukwasiza akagaali ne bamulaga engeri gye kakolamu. Sibihwana asanyusa olw'okufuna akagaali ak'omulembe ng'agamba nti abadde abonaabona okugenda okusoma e Makerere kuba abadde akavuga ng'ekifuba kimuluma. Kufuna kano akagaali kigenda kunnyamba okutuuka mu lectures mangu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.